ziza okuba nga nziramu ebirooto byammwe bye mwatadde mu comment section. Katusabe tandikire. Mukama twagala okwebaza olwakadde kano kengenda okuba nga nziramu ebirooto bino mu mutukuvu nkukoola omwoyo w'okubikkula omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera tukoola jangu omaamire nga ngenda okuba nga nzivunula ebirooto bino mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Misaani amutwalire Penelope. Tulina ebirooto bibiri wano. Ekisooka, I dreamed that my phone was stolen, so I need to fast for how many days, brother? Agambye even recent ku kyokubiri. Okay, katusooke ku kyasoose. Agambye nti yalootanga essimu ye egudde asiibe ennaku mmeka. Mukwano ng'osobola okusalawo ennaku z'osiiba, but I will recommend you fast like 3 days, from 2, 3 and up to like 7 days. Yes, tekiri ku mateeka nti olina kusiiba nnaku bweziti. Nedda mukwano gwo, so nosiiba olunaku lumu neweewaayo nnyo n'osaba n'onoonya Katonda era n'obotola. Even one day oba weewaddeyo nnyo osobola okubotola mukwano gwange. So saba ekyakubange uliziganya ne Katonda restoringibwa. Usabe Katonda tenkwezo mu lifetime za programming nze ata restoring. Ogambye even recently I dreamed that my phone fallen in water. Dozulaba obubaka bwonna Mukama bwakuwa akulaga nti mukwano gwange olumbiddwa. Buli Mukama bwakuwa ekyoto n'otabaako kyokola ddamu n'akikomyawo, kubanga yataaka esigalawo. Sipeera eri esigalawo y'omubi gy'aba atadde we batenda bakuvaawo. Ekigenda okugijjawo ge maanyi ga Katonda okuyita mu ssaala yo. Tumusiime Monica. Praise God, Brother Stephen. I am Monica nantuuse nga essimu yange we nagirese ne ssente nga sibiraba. Essimu yagirese ne ssente tabiraba. Wabadde ogirese ku kyaja, wabadde olesaawo, oba nga mu kyoto wabadde ogirese bulesaawo, just like that. You need to be very careful. Mu nsi ey'omwe Mukama kulaga you're not serious at all. Toli serious n'akamu. Banange ebintu bino ebyobulokozi abantu abamu we are just like that. Tuli awo tubitwala bya just osabako, osiibako, wabula tokola kintu in a serious way. So you need to be very serious. Olesaawo ssente zo, olesaawo essimu yo sanze tebiriiwo. Wanga biresaawo just like that. Manya mukwano gwe weeta kubeera serious mu nsi ey'omwoyo, mu ssaala na buli kimu kyokola, otherwise you're going to be losing. Kubanga omulabe tali mu games zonna, ye tali mu kuzannya. Waba akwata akimu okutwala ssente zo n'essimu yo yajja zonna. So nokubeera serious. Grace Nakayenze. Okay, nange naloota nga banzibye essimu yange n'enzuukuka nga siina maanyi. God bless you. Okay, unaleta obujulizi. Nabagamba ne bwe nakola video eri ewedde ey'okuloota nga bakubyeko essimu oba kuloota essimu ngeri yonna gy'ogirootamu. Ebirooto bino byonna bwe nabijje njaga kuba nga mbiddiramu ddala tongera okuba tutegeera amakulu g'ebirooto ebyo by'essimu. Mukama yeebazibwe nnyo. Ku vidiyo eno ndowooza tugenda kuzzaako vidiyo y'okuloota nga okola ki, enkuba, abaloota enkuba bannange. Yes, ya vidiyo egenda okuddako today. Vidiyo n'oba ogiraba like today, eraga few hours egomanya. In few hours ejja kubanga vidiyo ngiteekako ekuloota enkuba. Mukama ayogerera nnyo mu kirooto ekyo, so tusanye kubanga tukitegeera. Anyway, nagamba essimu ye okay nga talina maanyi. Of course mukwano gwange bwe nabagamba nti olootanga essimu ye bagibbye, manya empuliziganya ne Katonda eba esalibwako mu nsi ey'omwoyo eri emizimu giba gizze okuba nga gikusalako. Kyogenda okulamu okuzuuka nga tolina maanyi galuwa gakusaba osobole okukubwa bulungi nga tolina maanyi, kubanga power source yo yessaalayo. Kati omulabe aba amaze okusalako kube bulungi. Kati omuntu abikkulibwa amangu abeera n'okukyozeni, omanya nti kati ono olukwe lwakunsanyizawo ddala n'okuyimirira osabe Mukama restoring empuliziganyaayo naye. Mbabazi Christine. Nze naloota nga ex-taata w'abaana bange, ex-we taata w'abaana be, nga nzigyeko essimu ne tulwana nnyo ne ngimuggyako, naye 90 days fasting
means what brother? Mugwana nnyo n'ogimuggyako x taata w'abaana bo essimu agyagala. Mukwano wange kino kwali kulumbibwa omanyi n'emiteriyo bwe tubeera mu kusaba n'okusiiba tuba tulangiridde tuba tuinvokinga amaanyi ga Katonda. Bayibuli nga bagamba nti ekyengeri ekyo tekisobola kuva kugira ng'ogeze mu kusaba n'okusaba Matayo 17:2. Kitegeeza nti bw'oyingira mu kusaba n'okusiiba ebiremeddewo biba birina okuvaawo ku kigambo kya Katonda bwe kyogera. Kakati buli w'oyingira mu kusaba n'okusiiba oinvokinza amaanyi agasingayo kuba aga waggulu. Kati emizimu ebiseera bye giba girina kugenda soka kwegugumula awo kwekalakaasa ng'enkoko gye basazeeko omutwe. So bwe tuyingira mu kusaba n'okusiiba myoyo mingi gigolokoka kubanga gimanya nti kati ogenda giri kuba kati kiba kirina okwerwanako. Kati kino kyali kyakuba nti bagezaako okudisconnectinga mu kadde kano kewaddeyo ak'okusaba ogambe 9 days not 90 days 9 days so naku 9. So kyekyo mukwano wange nolwali gwerwa sitaani ku disconnectinga mu kadde kako okusaba n'okusiiba. Kansubire wali mu maanyi wali toli mu bunafu abamu mwegenda ne mulankira ennaku z'okusaba n'okusiiba ate n'obeera mu bunafu kaakati n'osoberwa onokola ali musaana kusiiba kyokka ali mu bunafu. Olina kubeera mu maanyi mukwano gwange. Nabasirye Sylvia agambye again I dreamed Pastor JJ calling me asking for my friend's number. Okay, again I dreamed receiving 2 phone numbers when someone is telling me to call that person to teach me leadership and even told me the person's name. When I woke up I wrote those numbers and I have them. So I'm asking, should I call on these numbers? Thank you. Okay, mukwano waffe yafuna ekirooto nga musumba amuyita musumba abuuza ennamba ya mukwano gwe. Ekirooto ekyasooka bw'abanga abuuza ennamba ya mukwano gwe kitegeeza mukama omuntu oyo amuyita, kitegeeza olina kumubuulira njiri, olina kumuleeta eri Kristo. Olina kumuleeta eri Kristo. Bw'abanga oledde mulokole mukwano gwo naye nga naye mulokole, Mukama Katonda batamulaba aba amwetaaga. Mukama Katonda bakola ki? Amwetaaga. Bw'abanga olaba abadde kuwoza ennamba ku kanisa gy'omanyi obulungi, Mukama ayagala omuntu atandika okufolowinga. Bw'abanga tali kumpi, wabanga ali kumpi abe nga akuŋŋaanira wamu naawe. Susubira ngusaba mukwaffe tuli baluganda b'emikwano. Ekirala ekyokuba nti ogambye again I dreamt receiving 2 phone numbers. Okay, ata nga afunye essimu 2 naye nga essimu ezo zimuweereddwa nti omuntu amuyigiriza obukulembeze ate n'erinnya ne balimubuulira ate n'ennamba n'aziwandiika. Kati ono alina omutwe n'omwoyo mutukuvu ali wamu naye, kubanga okuwandiika ennamba 2 olaba kugamba nnamba wano n'ogyerabira ne bagikula emirundi ng'emeka nga tosagikwata mu mutwe, noba okusobola okukwata ennamba okuva mu kirooto nosobola okuba nga ennamba oziwandiika. Kyewunyisa. And I suggest that ennamba ezo zikubeko, you find out baani abo Mukama Katonda bayogera nabo, obanga tubitegedde bulungi oddamu n'obuzo mutukuvu ani etandikirewa mutukuvu ajja kubanga kudirectinga ate amanyi okuconnectinga. But for the numbers, try and call find out what they do. So kubeera kirooto kiri very direct, mutukuvu lumu ayogera very very direct. Nkabula ekirooto kino ekyokubbibwa essimu, bangi abakiroota ate n'essimu nebbibwa mu byaddala gyamaze naye banka emyaka n'emyaka nebbibwa ku olwo oba mwezi ennaku zakirooteddemu. So try the numbers and find out. Regarding leadership, kiyinza okuba kikwatagana ku bukulembeze, sorry, kubuweereza bwa kkanisa ebityo. So call and find out. Nomisani baliwa Anna gamba cha praise the Lord Jesus Christ. Brother Stephen, me I dreamed when I called Pastor but I was not talking. He asked me Anita obadde ki? Anita obadde ogamba ki? Saba kunnyambako. Yaloose ng'akubidde musumba ssimu naye
ye nga tayogera. Namubuuza, Anet, obadde ogamba ki? Bayibuli egamba mpita nange nakuyitaba. So twala ensonga zo eri Katonda, noonya Mukama, twala ensonga zo eri Mukama Katonda akuyita, akubuuza ogamba ki, ebiseera byakubanga Mukama addamu esaala zo. So kyekyo mukwano gwange, Mukama ateze okutu. Najuna Patricia agamba, thanks so much Brother Stephen for your great work you have done to us. We bali kusiima. I usually dream about loading airtime on my phone. Number 2, what does it mean to dream about broken charger? God bless you abundantly. Okay. Sister Patricia agambye yaloota nnyo ng'ali mu kuteeka airtime ku simu ye. Ekyokubiri, yaloota abuuza kitegeeza ki charger ng'ekutuse. Okay, kakati uliza bulungi nnyo Sister Patricia na buli mutiina. Anyway, okuloota ng'oteeka airtime ku simu kikiikirira kubanga mukwano gwange yongera amaanyi mu kusaba. Kyekimu mukwano gwange, essimu tekuli muliro, wala tekuli airtime. Kyekimu nga tekuli airtime oba tosobola communicatinga bulungi. You want to call but tosobola. Okay, airtime aba yeetaagisa. So kyekimu kyakunoonya bunoonya Mukama kubanga akunyweza ate akwambaze n'amaanyi. Ekyokubiri kyogamba ekyokuloota charger ng'ekutuse, anti kati era charger gy'okulaginga masannyalaze okusobola okufuna omuliro. Kati oba ekutuse mukwano gwange, manya nti nno obeera disconnected n'omwoyo omutukuvu, obeera odisconnectingibwa n'omwoyo omutukuvu, obeera omanya agamba kudisconnectinga n'omwoyo wa Mukama. Kati simu yo yeggwe, saala zo, charger ye mwoyo omutukuvu, socket mw'opulaginga ojja kuyita isosi gy'okola ki, mojja amasannyalaze, katukiyite ekitebe eky'obwakabaka bwa Katonda. Kati wakati charger eba ekutuse tosobola kufuna muliro, tewaliiwo ngeri gy'osobola kuba ng'ofunamu maanyi. Gwe simu, kitegedde? Gwe simu. Trinity wano tugiraba, charger, simu, then ne socket, power source, musanyizi we gava. So kyekyo mukwano gwange, naye ng'omutukuvu ya erutindo, kati charger yeeyo. So ojja kukolekanga nga buli waloota ekyoto kino obeera nga oli munafu mu nsi ey'omwoyo, oli munafu. Weta kuba ng'oyambala amaanyi, okola okusalawo, oyimirire nga todda mabega, tonafuwa. Rebecca Nalubansi, mukwano oba ng'olimpya subscribinga, mulaikinga ka video kaffe, mulaikinga bimikwano. Rebecca Nalubansi agambye, amen. Okay brother, may the Lord Christ bless you abundantly. Thanks a lot. Naye olotanga essimu yo abagigyeko housing oba kaŋŋambe abwe nti essimu yo nga bagimenye mu mabbali ne mu mabbali, Katonda wange, naye nga keypad ne screen bikola bulungi nnyo era nga owuliziganya n'abakubira kitegeeza kibulaza. Okay, mukwano gwange manya nti empuliziganya ebeerumbibwa, buli kintu nakyo babikikutuka ku simu yo. Manya mukwano gwange waliwo atakola damage, olaba esitaani gy'ali mu kukola mu nsi ey'omwoyo jakakana nga kusazeeko. Kati ino housing agimenye, housing ye protecting. Okay, kati ayingira asensera munda, ebyomunda byo bikyakola, naye ino munda bali zonna zikoze kyazijjeewo wabweru. So kiraga nti mukwano gwe perimeter zo omulaba esitaani agenda zisensera, agenda zikuba, kati ojja sigala munda naye akubewo. So as long as boundaries ennamu abatalina bwayingira munda. So olina okusaba Mukama Katonda ateekeko olukomera, addemu azimbe bbugwe w'ekibuga Yerusaalemi yeggwe, addemu akuzimbeko bbugwe buto. Kubanga lwe ekintu kyonna kyolaba mu bulamu bwe kyetera okubanga enkomera zivaawo ku bulamu bwo, omulaba esitaani afune access, mukwano gwange ziggale, bwekibanga kibi weenenye wetukuze maaso ga Katonda. Omulabe bw'anaamala okutta barriers ezo ajja kubanga kutuukako bulungi, ne keyboard ne screen bijja tebikyakolerako ddala. Ebisaani saawo
Sawuya agamba atya, nze naloota nga simanyi wenjitadde, ategeeza simu, nga mbuuza mutabani wange naye nga tamanyi. After 2 days nendoota nga pastor wange bankubira okay. Ninsembera ngikwate niva mu kirooto. Yaloota nga tatamanyi watadde ki, tamanyi watadde simu, nabuuza mutabani we simu yange eruwa. After 2 days naloota nga musuba mukubira agikwate. Mukwano gwange otango misplace esimu nakyogeddeko. Sometimes watera okubeera obugayaavu somehow gwenga omuntu, naddala mu nsonga ez'okunoonya Mukama ng'olimuko obugayaavu. Kale tulaba wano Mukama Katonda akuyita n'okukuyita wano pastor wo nga kukubira. Nakyogeddeko mu video gye nakoleyo okunyonyola ebirooto eby'essimu. Sumba nga kubira omuntu ekyakye n'agakubira, Mukama Katonda aba akuyita. Kiba kitegeeza olina okweyawula omunoonye. Okay? So mwambala amaanyi bannange, temunafuwa. Bino ebiro si bya kunafuwa. Kajenyi sinaloota nga bansikako essimu yange naye nenjibajjako nenva mu tulo. Okay? Ekirala, waliwo omuntu eyanzibako sente zange nga nguza ettaka ery'empewo. Naloota ankubira essimu naye nga teyitamu. Okay. Now katandike kuno w'ettaka ly'empewo, kubira essimu naye nga teyitamu. Obanga olose ekirooto nga kino mubeere fanako bwete omuntu ono osokuddamu n'omukubirako nefa no. Naye nga kizizira ku kyoto kyonna bwe kiba kifaananye, sometimes kiyinza okuba nga kikulaga nti wandibanga ogenda kuba nga oddamu okufuna ebizibu byebimu, wabula eyinza okuba nga si incident yemu naye nga wandibanga waliwo ekintu kyekimu ekigenda okuba nga kiddemu okutuukako. But kisinziira ekirooto bwe kiba kikoze kifaananye, sometimes okuba okikozesa nga ayagala kuba nga oddizibwa ebibyo ebyakunyagibwako, naye nga waliwo okuziyizibwa okukola ki, okuliwo. So kisinziira ekirooto kyonna kiba kitandise bikikomekeredde. So what you do banga tobitegedde, you call the person n'omubuuzaako wabanga akyakwata essimu omufere. Sirowooza nti aba akyakwata essimu. Anyway, ekyakyogambye abaali baagala kujjako essimu yo ne balemererwa. Simanyi oba byali biro bye bimu oba bino biro birala, naye nga kino nze nkyogerako ndooza emirundi egiwerako ddala. Olwekitana baagala ku disconnectinga mu nsi ey'omwoyo, nekyakijja okugerako emikwano olumu so okubeera kya mubuliwo. Esimu bagenda kugibba olumu ng'olina kyogenda okuba ng'ofiirwa ekiri major. So olina okuba ng'omanya nti whatever it is enaataaka kuveewo omubi, you pray against it. Pray against it n'okkiriza Omwoyo Mutukuvu okuba nga agenda kukola, agenda kusazaamu, oba nga weta okuba ng'okola collections mu nsi ey'omwoyo ne weekolamu omulimu. Becky Kwagala agambye, yesterday I dreamt fighting for my phone when a certain woman was claiming that I love her husband. So she wanted me to remove the password, but I refused, and she grabbed it forcibly, and we started fighting. But I woke up before getting it back. What is that? Okay. Onelose ekirooto nga waliwo omukazi gwayimba naye, omukazi nga agamba mwagalira omusajja, namugamba jja password tulabe, n'agaana, ne balwana paka ku makya bwe yakedde n'azuukuka. So ekirooto kino kitegeeza ki? Kati ekirooto kino kyandibanga waliwo enkwaso z'omubi, simanyi exact mu area ki, kyandibanga waliwo omulabe kyakiriminga, waliwo enkwaso z'omubi. Omuntu kuva kuyamba kubikkulire kyetuyita tukiyita ki, sijagamba nti stronghold eba ndala ne sotayi, naye wabeerawo anyway omulabe kyakulanga, kyakujja kuyita kyakulanga, waliwo ensonga omulabe gyaba akuyinako. Okay, so saba Katonda akwamba kubikkulire, naye nga manya nti waliwo olutalo mu nsi ey'omwoyo, naye nga waliwo omulabe kyakola ki, kyakuyinako. Esi kyava agamba nti Katonda w'ensi najja
The ruler of this world is coming but has nothing on me. Taninako kantu n'akamu ngategeeza sitaani. Kakati nga weekuba omutwe nga weekebera so okujja very direct naye ng'olina relationship gy'olimu nga mutuufu Mukama Katonda akulabula. Obadde olina tutendegedde okubuuza Mukama nogamba Mukama yoono n'obadde ebirooto nga bino mukwano gwange Kabaka Katonda akalaga nti olina okuddamu osaba obuuze bulungi kyandibanga wali okubona so weekeberamu eriyo n'olaba naye nga kimanyi ojja kulaba exactly Mukama kyasongako ojja kuba ng'okiraba. Bisaani Gladys wa Yesu. Okay, ex wange yampita tugende neŋŋaana yadde okumutunuulira kati n'asunguwala nnyo. I was busy on my phone. Naginzijako n'agikuba wansi neyatika but nemutabukira nnyo. I got some friends of mine ne tumugoberera ne tumuloopa era n'agisasula and he paid it in dollars. What could this mean please? Okay, kyoto mukiwulidde staff yali ali kutambula n'alaba ex we yeebuzaabuza nadda ku ssimu ye. Ex we ng'ayagala attention, si staff etamuwa yadde attention, n'asunguwala akasimu n'akaasa lwaki tondabawo. N'atabuka, amala okutabuka n'agenda n'amuloopayo n'asasula. Kinooza nti kino mukwano gwange wabeerawo omulabe wabyagala okubuzaabuza okuba nga akuzza emabega. Okay, okulaba ng'akola ki ng'akuzza emabega. So during this time olina okuwakinga engeri gy'osabamu, engeri gy'ononyamu Katonda. Ebiseera ebisinga ebirooto bya ex bitera kujja ng'onafuye mu nsi ey'omwoyo, oluusi nga waliwo endagaano ezikyakutte ezikyalemeddewo. So kubanga kyaliwo endagaano ezikyakutte wakati oba buli w'onafuwa ng'oloota ebirooto bya ex, oloota ebirooto bya kudda mu kyalo, of course biba bya backslidinga. Naye Mukama Katonda kino akulaga nti agenda kuba restoringa buli kintu kyonna ky'oba olaba nti esimu gyakutte n'akubawo yagisasula mu ddoola. Buli mubi kyonna kyabadde yakunyagako Mukama agenda kirestoringa. Sabusabirwa na lutalo wekutueko byonna endagaano zonna ezijja zirondoola omusesemye omulabe na buli kimu kyonna kyabadde yakola ki yatwala. Naye ng'olina okuba ng'oyokya. Omise Vaali agamba okay, praise God Brother Stephen, nze naloose nga ndaba ndi waka ewaffe mu kisenge ky'abazadde bange kyokka baafa dda. Nabadde ŋŋenda okwala obuliri ku kitanda kyabwe ate n'endaba ekyange n'enkyalako blue bedsheets n'enfuluma okugendako mu toilet. Mba ndi mu katoilet n'endaba omusajja nga ankumyeko ate nga ali mu kuba ssimu, ng'akumyeko ng'ate ali mu kuba ssimu. Okay, okugenda mu toilet kitegeeza kwenenya. Okwala obuliri mu kitanda ky'abazadde baabafa mukwano gwange tekiba kirungi. So wabeerawo setbacks, wabeerawo obusibe obwa buliwo mukwano gwange. Kati ensonga zingiramu ebitanda ebiseera ebisinga beera bufumbo. Kyolina okuba nga okola kubanga weegayirira olabe ng'oyala amasuka agabbulu. Amasuka agabbulu gaba Bwakabaka bwa Katonda ebiseera ebisinga. Kala blue ziba kala nnungi nnyo, ne kala white, kala green ziba kala nnungi nnyo, purple. Nakola video ekwatagana ku colours abatannaba kugiraba. Ekwata colours kitegeeza ki Brother Stephen ojja kuba ng'oziraba gyofuna information y'amaanyi ku colours ezo. Kyendowooza kino kyakubanga weenenya kwegayirira mu maaso ga Katonda, kwetukuza. Omusajja akumyeko obanga wadde owulira emirembe nga tomutidde, kiraga obukuumi bwa Katonda. Kiraga nti Mukama Katonda agenda kuyamba, agenda kuprotectinga essimu ekiikirira mpuliziganya. Babadde awuliziganya n'abaggulu eno bikisinzira engeri gy'odde owuliramu omuntu oyo nga waali ng'akumyeko, badde akukumyeko kubanga akuyoolawo. Anyway, yongera kubanga weekutya ku ndagaano n'abafu. Olabayo wammwe obusibe nasonga mu nsonga z'obutafumbirwa, teri mbaga, biki byonna
kubanga odiringa nabyo musaala n'okwetukuza. Mukama agenda kubanga akukolera, agenda kuteekako obukuumi, agenda kukola byonna. Ono yebuyita happy. Agambye nze naloota nga essimu yange evaamu omukka ng'eyagala kukwata muliro. Kitegeeza ki? Okay, essimu ekutta eyagala kukwata muliro evaamu omukka. Mukwano gwange era kino kyekimu kyekimu enebeera ataaka mukwano gwange ku prayer life yo, era ataaka ku prayer life yo era olina kulwana lutalo lwaba agiza okuba nga destroyinga empuliziganya yayo, ate essimu evaala okuvaamu omukka eba ekyakola okukwata omuliro. Kyoto kino ekyessimu kyetoolera nnyo ku ssaala zaffe, kyetoolera nnyo ku nsi yaffe ey'omwoyo, so olina okubeera nga mukyerinda. Olwabisaani nabukeera Doreen agamba praise God, chosen one, I got a dream when pastors giving me a new phone and immediately I first communicate with my ex taata w'abaana. Ayotanga Mukama nga musumba mwesimu olwamukwasa essimu yakubirirewo taata w'abaana. Nakyo kino kiyinza okubeera ekya restoration nga Mukama ayagala kuddamu nga azzeewo enkolagana yammwe. So kiteeke maaso ga Katonda okisabire Mukama Katonda yakola okwagala kwe. Abamu temwagala nakuwulira, tonzijukiza lusajja olwo Katonda wange, tonzijukiza lusajja olwo, tonzijukiza lusajja olwo. Mukama ampeemu omulala. Anyway, teeka maaso ga Katonda osabe, Mukama ajja kuddamu okubaka konfaminga buno bwe yakuwadde. Simbayo Namatovu Olivia agamba okuloota embwa nga ekuluma olugalo nezisanyala. Kitegeeza ki? Engalo nezisanyala. Okay, embwa okuluma engalo, simanyi wagenze na video gye nakola ekwatagana ku mbwa, embwa okukuluma ndowooza nakinyonyolako mbwa wonna weekulumya obeera n'amakulu. So jagendula video gye nakola, teekamu okuloota embwa kitegeeza ki? Brother Steven ja ku YouTube ja kutwala straight ku video wonna akikola ekyo. So amakulu gyagasangayo naye nga embwa etambulirako nnyo eddogo n'omwoyo gw'obwenzi n'okwaka, but in instance ng'ekulumya emikono obeera eddogo eriba lirumbye ebyenfuna bye mukwano gwange oba olina okubeera mu kusaba. But I will refer you genda olaba video gye nakola detailed bulungi. Yagatunda mpaka neekunoonya kyewaloose mu komenti, so ogende ku YouTube obuuze ekikukozesa video so that anytime you want so okujja n'okebera kyoyagala noba nga osokiraba oba oliawo. So nkola muzikirize komaawo ebirooto byensobodde okuddamu okukolagana ku ssimu bituyambeko okwongera okuba nga tunyonyoka ekyoto kino eky'essimu kye nasimba okukola. Tujja tutunula ekirooto ky'enkuba okutonnya nenja okwanziramu ebirooto ebinabiteekeddwa ku vidiyo eyo nga nyongera okwanziramu ebirooto by'enkuba tongera okuba nga tunyonyoka bulungi. Mukama banjagalire abasanyukize abakole bulungi mubeere bulungi mwera. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm,
heart to heart we are born, in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high we touch the sky, in His grace we find salvation. We are the chosen generation.